Bisimilahi wa baad. Nga tumaliriza topiki yaffe esooka mu kitabo ekya Akida owa siniya 3 ekya topiki yaffe eya tawassulu. Twalaba ku tawassulu al mamnuu oyo episode ebaddeko waggulu awo evuddeko, so episode eno esembayo mu baabu eno. Tumaliriza ne wano awali hadithi yogera ku tawassulu bijahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Twalaba wali nti tawassulu mamnuu, twalaba nti tawassulu ibaada, okusembera eri Allah kimu ku ibaada. So buli ibaada yonna tulaba nti erina kubeera labudda, erina kubeera nga ezimbibwa ku ikhlaasu lillah, nakubeera nga tugobera mubaka. Netulaba wano nti Nabbi Muhammad we yabeerangawo nga bamugamba abasiraamu n'abasabira ku dduwa nga tulaba luli omunamalungu bwe yajja. Then Nabbi waffe yafa Umar bin Khattabi yagenda n'asaba Abbas taata wa Nabbi omuto, n'abeera nga asaba enkuba, ng'asaba muntu mulamu. Ne bagamba nti tuyita tawassulu oba okugamba omuntu okusabirako alina kuba nga muntu mulamu. Tugamba wano nti waliwo hadithi gye beesembesa egamba wano nga tumaliriza ekitabo kino, abalina ekitabo kino ku peegi ya 13 awagamba nti wa amma hadithu, nti wabula ate hadithu egamba nti tawassalu bijahi fa inna jahi inda Allahi azim. Hadithi eyo egamba nti mubeere nga musembera eri Allah nga mukozesa ekitiibwa kyange, olw'okubanga mazima ekitiibwa kyange eri Allah tabaraka wa ta'ala kinene nnyo oba kyamaanyi. Hadithi eyo bagiyogera nga bagamba Nabbi waffe Muhammad yabeera nga ayogera naye tugamba wano nti fa innahu laysa bihadithi, eyo si hadithi, wala yujadu fi shay'in min kutubi sunna, era teri kyona kisangibwayo mu bitabo bya sunna oba mu bitabo ebituufu ebiri ku sunna oba ebitabo bya hadithi. Hadithi eyefaananyiriza bwe teri kitabo kyonna mwogisanga hadithi eyo. So tugamba nti hadithi eyo gye bayesembesa nfu eri mawudhu njweteke, teriiyo yadde mu kitabo kya sunna wadde okubeera nti Nabbi waffe Muhammad oba oliawo yagyogera. Tugamba nti wala shakka anna jahahu azimu, tewali kubuusabuusa nti ekitiibwa kya Nabbi waffe Muhammad kitiibwa kyamaanyi oba kitiibwa kinene, Nabbi waffe wa kitiibwa. Naye bal innahu sallallahu alaihi wasallam afdal khalqu ajma'in, era Nabbi waffe Muhammad tukimanyi bulungi nti yakyasinze okubeera ow'ebbeeyi, yakyasinze okubeera ow'enkizo mu bitonde byonna. Kama qaala sallallahu alaihi wasallama, nga bwe yabeera nga ayogera Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayogera n'agamba nti ana sayyidu waladu Adam yawm al-qiyama. Yagamba nti ana sayyidu waladu Adam yawm al-qiyama. Sorry. Nabbi waffe yagamba nti ana sayyidu waladu Adama yawma al-qiyama, nti nze asinga abaana abaddamu boona ku lunaku lw'ekiyama. So yakyogera nti ana sayyidu, nti yagenda okubeera. Ekigambo sayyidu mu tafsiri nga bagezaako okutafasara ekigambo ekyo na hadithi, abamu bagamba nti yagenda okubeera nga ye master oba yagenda okubeera nga ye mukulembeze eri obulungi ku lunaku olwo. Abamu ne bagamba nti yagenda okubeera, ntegeezaamu nti yagenda okubeera nga buli omu yalina okubeera nga amuwolereza, nti yagenda okubeera ow'enkizo mu kubeera nga awolereza buli omu, nti buli anaafunamu obuzibu nabona ajja kuwolekeranga gy'ali. So ekigambo ekyo Nabbi yayogera hadithi eyo, tetunaamu kubuusabuusa, era hadithi eyo ntuufu. Yagamba nti Nabbi waffe Muhammad yagenda okubeera omuntu asinga okuba ow'ebbeeyi, oba agenda okubeera awa master oba awa leader oba omukulembeze w'abaana abaddamu bonna ku lunaku lw'ekiyama. Wa ma'a dhalika lam yashra'u lana hadha naw'un min atawassul mimma yadullu ala butlanihi. Ekyo agamba nti ma'a dhalika, nabwe n'okwongera ku nsonga wamu n'ekyo
tugamba nti lamu yushra'u lana ekyo tekifuula nti hatha nawu min atawassulu nti ekyo okubeera nga weesembesa ekitiibwa kinabbi waffe Muhammadi nti egwo gumu ku miteeko gya tawassulu mimma yadullu ala butulanihi ekiragira ddala nti ekyo hadithi nfu kuba mu miteeko gya hadithi gye twalaba wali eri waggulu temwalimu gwakozesa kitiibwa kya muntu yenna wadde nabbi waffe Muhammadi okubeera nga tukozesa ekitiibwa kye wadde oba kyonna kyonna oba amadaala ge oba nga bwe twabiraba wali waggulu tugamba nti so wamu n'ekyo tekitulaga kyetatuukirizibwangako okubeera nagwo gimu ku miteeko gyaki egy'okusembera eri Allah tabaraka wa taala so nekiraga nti mimma yadullu ala butulanihi mubiraga nti obujulizi obulaga nti eyo hadithi nfu egamba nti tawassalu bijahi fa inna jahi inda Allahi azim. Natugamba nti wahunaka ahadithu kathiratin yadhkuruha ashabu atawassulu bid'i agamba nti tulina hadithi mpitirivu waliwo hadithi nyingi ezoogerwa abantu abalina okusemberera Allah okuli bid'i okuyita okwa bid'a kullaha da'ifa wabula hadithi ezo zonna nnafu au mawdu'a oba hadithi ezo zonna njweteke nabiti yazogera ezisinga obungi ezogera ku ebyo ebyokwesembesa babayita tawassul bid'i basahabu tawassul bid'i abantu bananyini kubeera nga bateekawo okusemberera eri Allah okwa bid'a oba okutaaliwo ku nabbi nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam wabula hadithi ezo nnafu ezisinga obungi ziri mawdu'un tugamba nti fatabayyana bidhalika anna tawassul bidhati ahadi min almakhluqina au bijahahu au bihaqqihi au makanatihi au hurmatihi au manzilatihi tawassul bid'i wa tariqu ila wuqu'i fi shirki tugamba nti kikulagira ddala nti okubeera ng'omuntu yeesembesa bidhati ahadi olwa omuntu yenna oba ekitiibwa ky'omuntu yenna min almakhluqina mu bitonde bya Allah agamba nti au bijahi oba nakozesa ekitiibwa kye au bihaqqihi oba nakozesa haqi y'omuntu oyo katugeze oba nga abamu bagenda ku ntaana abamu asobola okukwata omugo gwe asobola okukwata nga basobola okukwata oba yalekawo oba kanzu ye kyonna kyabaleseewo nga haqi y'omuntu oyo nga akozese kineno Allah nsinzire kunanya nukule au makanatihi oba ekifo kye ayinza okuba n'ekifo nga abadde w'amaanyi n'okozesa ekitiibwa kye nga balaba abamu bawandiikira pulezidenti nga bayita mu nanka oba RDC oba nawandiika nga ayita mu gundi oba ayita mu gundi so mumbeera bwetyo waliwo abayita mu ministers so ng'otuuka ku y'omukulu nga ababeera ku masomero osobola osaba ekintu bwa principal naye ng'oyise mu badoosi so mumbeera bwetyo tugamba nti naye wali ewa Allah tolina woolina kuyitambula mpite mu kitiibwa kya gundi oba mu gundi oba mu ofisi ya gundi ye Allah gendayo direct buli wobeera nga okolesa huruma y'omuntu oba hurumatihi oba ekitiibwa ky'omuntu oba au manzatihi oba ekifo ky'omuntu kyonna kyonna tugamba nti hatha tawassulu bid'i eyo tawassulu eri bid'i gyetuyita nti enzuule oba bid'a wa tariiki ila wuqu'i fi shiriki era limu ku makubo agayitira omuntu okubeera nga agwa mu shiriki nti singa okozesa ebintu ebyo oba oli awo katono nnyo osobola okubeera nga ogwa mu shiriki n'ogatta ku Allah tabaraka wa taala n'ekintu ekirala bangi nnyo kati basaba ne bagenda ku malaalo g'abantu abaafa oba ogudde mu shiriki kati obanga osinza entaana ezo oba osinza omufu ono nti omufu ono gw'osaba yagenda otusa duwaazi ewa Allah tabaraka wa taala so gamu ku makubo agasuula abantu mu shiriki era eyo topiki tujja kubeera nga tugikomenkereza waliwo n'entaderibaati waneeno ebibuuzo ebiri awo omuntu alina ekitabo kino osobola okubeera nga osinziza ku byowulidde n'obyanukula kibuuzo ekisooka bagamba nti arifu atawassul lugatan wa shar'an awo omuntu yasoma naffe aba akitegeera nti beera nga odifaininga ekigambo tawassul mu lulimi ne mu sharia kamu marati warada lafdhu alwasat fi alqur'ani twabisoma byonna ebibuuzo ebiri awo omuntu alina akatabo kano oba osobola okubeera nga obiyitamu n'obyanukula okulaga nti ebintu obadde obitegeera bulungi barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah.